Abakulembeze b'amagombola ne Town Council mu district y'e Wakiso bawadde ekitongole ky'ebyensimbi ne gavumenti ya wakati nsalesale wa mwezi gumu gwokka nga singa eremererwa okubaddiza ssente zerina okubaddiza ku ezo ze basolooza okuva mu misolo bakuweera bannawakiso okuwa omusolo kubanga bakoye ejjogo. Bano basinzidde mu Tabamiruka ayindidde ku kitebe kya disitulikiti ng'akubiriziddwa ssentebe wa disitulikiti eno Matiya Lwangabwanika nga bameeya ne bassentebe b'amagombola abadde abakaawo bategeezezza nti gavumenti ebajooza ekimala n'etuuka n'okuva ku tteeka lya gavumenti z'ebitundu ery'okugabana obuyinza n'enkozesa y'emisolo egikuŋŋaanyizibwa. Mu ssente ezaffe ze tukuŋŋaanya kiba kitegeeza bwe tuba tetukoze buvunaanyizibwa bwaffe we tuyimiriddemu tujja sigala nga tuli babi nnyo wansi ku ground ne mu bantu baffe. Balambuludde ku libayise ejjoogo lya gavumenti nga bagamba nti yeddiza ensimbi zonna ze bukuŋŋaanyiza okuva mu kisero ky'eggwanga nga bagamba nti bakikola okusobola okulaga obwerufu wabula nga kati bufuuse bubbi kuba n'ezitwalibwa tezidda. Ekiri ku senta abantu baffe abagendayo okulaba eby'essente batuuse kugulirira bugulirizi ssente zisooke okuvaayo kati ziri mmeka ze tutandika okutemaatemako ate n'okuwaayo okulaba nti tugulirira zifulume nga y'omusolo obwo bulwadde ffenna lirize okudda. Bagamba nti kati n'ebitundu gye bakulembera batandise okutambula nga beebwalabwala olw'ebyo bateekeddwa okukola bye batannabakola nga kati bakwatibwa n'ensonyi okutambula mbalonzi baabwe. Bwe tuwaayo ssente ez'omwezi omulamba ate batuddiza haafu. Kimanyi ng'abantu tebakyakkiriza tuboogerere nabo balaba nebyo mugenda okwogera tebikola ki tebirina makulu tebiriiyo. Meeya wa Ntebe Division A Najjemba Scholastica agamba nti embeera ebasuseeko nga n'abo ab'ekibiina kya NRM batwaliddemu ng'eggombolola omulina amakago bwa pulezidenti batuuka n'okulya amabanja basobole okuyoola akasasiro ava mu makago bwa pulezidenti. Naye kyemmanyi ti State House erina budget byonna ebikwatagana mu nsonga eyo naye bwe kiba nga ate ffe twewola mu nsawo zaffe ne tutuuka okusasula cleaning of the State House twetaaga okunoonyezebwako ku nsonga eyo akasente ako waakiri katuyambe mu bulungi bwansi. Mu birala bye balambuludde emuli ensolooza y'emisolo empya ey'okozesa emitimbagano gye bagamba nti yeeyolekeddemu obubbi obutagambika ng'oluusi abantu babawa akawunti z'abantu ate nga ne bammeeya tebalina ngeri gye bayinza kuzirondoolamu kubanga ku kompyuta zino tebaliiko. Abantu bajja tulaba bubi nga naye gavumenti yetulabisizza obubi kati tugenda kujjayo n'ag'ombuto okulaba nga tulwanira. Tenga nti kyamani muli babbi nnyo la tukukoye n'okukowa laba bye mutukola. Okiwulira nti nze nsaba tulwanire wamu kubanga waliwo ebintu ebijja nga gavana waffe bw'atugambye nga tetulina nsobi naye nga gavumenti ffe tulabisiza ate ffe tusiganga gavumenti tukoze eki tulabisiza. Balonze akakiiko ak'ekiseera akakulemberwa ssentebe Kalema Ronald Basamulekere ng'ono ye mmeeya w'e Katabi nga ke kagenda okulondoola ensonga y'okubaddiza emisolo gye basolooza nga mmeeya Basamulekere aweze nti bakuyimiriza okusolooza emisolo singa tewabaawo kikolebwa. Singa tutuuka 30th April nga tebannatuwa ssente zaffe May nga lumu tugenda kulagira bannawakiso bonna buli ayina edduuka n'omusolo gwonna ogusasulwa ku mutendera gwa local government aleme kusasula. Oluvannyuma ssentebe Matiya Lwangabwanika asomye ebiyisiddwa mu lutuula lwa leero era byonna ne babikkaanyako. Naye bwe mbangi wandiise ngenda giwandikira Minister wa Finance akimanye nti muzabadde asuubira okuva mu Gwokuna bw'anaaba tatuwadde zaffe tetugenda kuddamu kuweereza kuba ssente zigenda mu Bank of Uganda kati buli oyogera ku Bank of Uganda tolina kyovunaana Minister wa Local Government bw'oyogera ku Bank of Uganda toyinza gamba nti PS wa Local Government. Fe minister yatuvunaanyizibwako wa finance kuba ssente zaffe gye ziraga butereevu. Bano ba minister wa local government nja kuba mbategeezako obutegeeza bajja kufuna mufunyi kopi. Kizza Peter yakusakidde eggulu eno ku lwa KSTV Agaleero.